Olukiiko mwe balumiriza omusamiza Ayubu Waiguru okusobya ku bakyala n'abaana abagendewo okubakolako olubadde ku kyalo Nakatandagira mu Semuto Town Council mu disitulikiti Nakaseke. Igulu okutwalibwa mu bakakiiko kiddidde Ronald Sekamate kitaawe w'omuwala ow'emyaka 16 amannya agasirikiddwa okwekubira enduulu eri abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi nga yeemulugunya nga batafunye bwenkanya oluvannyuma lwa Igulu okusobya ku muwala we. Nga ekiddoboozi liva mu kamwa ka mukyala wange. Ensonga omwana yategeeza maama we nga bali mukuu bakomawo eka. Omwana ng'agamba nnyina nti maama omusajja ankozesezza. Olukiiko luno lwetabyemu abasawo b'ekinnansi abakulembeddwa Matovu Ziriddamu nga n'abakyala babadde basusse okwemulugunya nga Igulu bw'abasobyako nga yeerimbika mu ky'okubawa eddagala. Oluvannyuma lwa Igulu okusobya ku muwala nti yamutiisatiisa nti kavu n'ayogera anaalaba ekinaamutuukako bwe yagamba abazadde kwe kutwala ensonga ku poliisi nti gye yamala ennaku 2 n'ayimbulwa. Yamala okunaaza nali ngenda okwambala engoye n'angamba sokolendeko ng'anganye n'okutunula nagenda okuwulira ng'ayagala tandika okunkoza nengezaako vaawo nengezaako okulajana n'angamba ate sirika natandika okunkozesa nankozesa nga wankansira eddagala nali nkansira nga wankozesa nga abaako byalaamiriza nga walaamiriza. Kino kye kyawaliza abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi okutuuza olukiiko era Sekamate yasoose okwanja ensonga ng'asaba obwenkanya. Nintandikira awo ensonga kuzirondoola paka kati we ziri essaawa ya leero. Nsaba kufuna bwenkanya awasinga waabo. Amannya gaffe gafa erya Nalongo lifa jajja kakayire abaana n'omusajja nabawe ssente bwe ziti tetulina bannange kyetumanyi kati olwayo twagala kumanya mazima. Akulira ebikuubo Katonda Basamize Mubaraka Kakayire agambye nti abakazi Igulu bakozesa ate bye beetegeera nga batandika okwewalana. Waliwo omukazi wano mweza na muwala atazze yangamba gwepala nayo noono. Ambrose Kibuuka agambye nti abakyala abamu batya okwogera olw'okutaasa obufumbo bwabwe ne basalawo okutuukirira abakulembeze okubataasa. Naye nga bangi abakoleddwako ebintu ebyo era weebali n'abamu ne bagamba nti abamu azadde ne mbaka abasajja naye bataasa bufumbo bwabwe. Twagala tulwane n'ekintu kino okulaba nga amateeka galamula ekintu kino. Eriddamu agambye nti nabo beewuunya engeri Igulu gye yafulumyemu ekkomera. Tuggadde amasabo ga mwami Ayubu Igulu agali ku kyalo Nakatandagira olw'ebikolobero by'abadde akoleramu. Naye naffe kyatukuba encukwe okulaba nga ali bweru mu nnaku 2. Kyokka Igulu gwe balumiriza akanyiza kimu nti abamulumiriza abamanyi nga balwadde be. Omwana bamuleeta mulwadde yeera yali ne maama we era sibimanyi. Ndi bwe naayogera ebingi nga gwakusinga guba gukusinga. Waswa Beka Sentongo yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.